okubeererawo mwannyinaze Rema tukose tuuka ebintu bitambule bulungi. Wanje ekyo kireka wa Kenzo. Kenzo era namuweereza dde obubaka obumukubagiza okumulaga nti wadde nzize ku mukolo naye tekitegeeza nti ndi tiimu Rema ndi wamu naye kitegeera naye kino kyombadde nino kikola kuba kyalo tulina okusanyukirako munna. Omanyi luno olunaku lusoomooza abayimbi abasajja nnyo nga bw'okiwulira. Kiba kiraga nti mmwe abayimbi abasajja temusobola kumaintaininga maka gammwe bufumbo bwammwe bakyala bammwe. Kisoko tangaze ku nsonga eyo. Ekyo tekisoomooza basajja kubanga tekibanafuuya nga njogera ku bayimbi abasajja. Tekisoomooza basajja olw'ensonga abasajja abasinga abayimbi ng'ogyeko ffe abatono abasajja abasinga abayimbi bafumbo kitegeera kati abayimbi abakyala be basinga ate okuba nti no tebali settled mu bufumbo bwabwe n'olwekyo Rema twetaaga okumusabira ennyo ku nsonga eyo. Naye kulusa amasasi gamanzi. Amasasi gatya? Amasasi gatya? Owaayo ofumbirwa ddi? Okuwasa? Asewa yonna. Wakunye bebi. Omuntu mulina ate naawe bw'obanga obadde vigilant oteekwa kuba omumanyi. Oli gwe bakubirako akayondo? Omumanyi omuntu wa. Yoyo yannyini. Gw'olowooza oba gwe bankubirako akayondo oba omuntu yenna naye kyemumanyi omumanyi omuntu oyo. Zani Brown oba? Ebyo tunaabinyumyako olulala nga si bya mukolo guno naye ebya Zani Brown bwe binaaba bituuse era nja kubabuulira. Ojja kutubuulira. Nja kubagamba nga bw'olaba Ssebunya ne Rema bwe baterese ekyama kyabwe. Naffe tujja kuba tuli awo. Mbayite mbagambe nti Zani Brown ngenda kukyala waabwe. Bannaye kulise kamukaya kayimba mu ddoboozi lye eddungi nga kayina message egenda ewa Rehema. Si binene ebito mukwano si binene muno ofubangako kumutegeera ebito mukwano si binene. Neyanziza neyanzenge kankwagaliza bannaye bwe bali kusimba kankwagaliza.